Eggulo twakulaze emboozi y'omuwala ow'emyaka 14 Faith Namwanje eyasizza ogw'enkomerero mu ddwaliro e Nakasero oluvannyuma lw'okwokebwa kitaawe David Ssennabuli ow'emyaka 36 omutuuze ku kyalo Bunoga mu ggombolola y'Ekyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu. Ssennabulya yasibwa muwala we ku muguwa n'alengejja ng'akumye omuliro wansi era ekyaddirira kwali kumuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Entabwe bwe yavako ssente 5,000 kitaawe ze yali agamba nti yazibbye kyokka oluvannyuma n'azizuula. Olwaleero omubiri gwa Namwanje guleeteddwa Bukojja ku kyalo Nsambi ekyotera gye gugalamiziddwa. Minisita wa Microfinance Haruna Kyene Kasolo abadde omukungubazi omukulu ayagala mukazi mujja abadde abeera n'omwana ono naye anoonyezebwa akwatibwe. Ebitongole byonna ebikuumaddembe bigenda kumunoonya alina okuzuulibwa. Omukyala ono eyeekobaana ne taata w'omwana bw'okya omwana okumutuusa ku kufa omwana omuwala. Era ategeezezza nga bw'agenda okwogereziganya ne President Museveni alagire taata w'omwana addemu okuvunaanibwa buto. In fact ebibonerezo biteekeddwa kubanga biwerako sina kimu. Waliwo ogw'okutta omuntu, waliyo ogw'okubonyaabonya, waliyo ogwaki. Emisango giteekeddwa kubanga bamuteekako emisango egiwera. Omulamuzi wa kkooti ente Masaka Simon Toloko yali yasalira taata w'omwana ono ekibonerezo kya myaka 12 oluvannyuma lw'okukkiriza omusango. Twogera bino Sala yawedde dda. Abatuuze bavumiridde eky'abooluganda lw'omusajja okugaana okuziika omwana ono ku bijja byabwe n'aziikibwa e Bukojja olw'okuba kitaawe ali mu kkomera. Omuzadde bw'aba akoze kino famire ye mwenna mubeera muzaala omwana oyo mubeera musaayi gwammwe ne musulayo gwa Nagamba ku mwana natuka okuziikibwa ne ku Bukojja. Era banenyeza ab'ebyokwerinda abaali batutte omusango guno ng'ogw'olusaago n'okukwata omusajja zaali nkalu zennyini. Ebintu ebikwesese munda awo wakati okukwata omutemu byali bingi nnyo naye ebisinga tebyali bikulembeddwa security. Oluvannyuma omwana aziikiddwa mu biwoobe okuva mu booluganda.